Essula y'e16. Awo mu mwaka ogwa 36 ogw'okufuga kwa Asa, Baasa kabaka wa Isirayiri n'atabaala Yuda, n'azimba Laama obutaganya muntu kufuluma newaakubadde okuyingira eri Asa kabaka wa Yuda. Awo Asa n'aggya effeeza ne zaabu mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya Mukama n'eby'omu nnyumba ya kabaka, n'atumira Benikadadi kabaka w'e Busuuli eyabeeranga e Damasiko ng'ayogera nti, waliwo endagaano erinze naawe nga bwe yali eri kitange ne kitaawo. Laba nkuweerezza ffeeza ne zaabu, genda omenye endagaano yo eri Baasa kabaka wa Isirayiri anveeko. Awo Benikadadi n'awulira kabaka Asa, n'atuma abakulu b'eggye lye okulumba ebibuga bya Isirayiri, ne bakuba Iyoni ne Ddaani ne Aberumayimu n'ebibuga byonna eby'okuterekamu ebya Nafutaali. Awo olwatuuka Baasa bwe yakiwulira n'aleka okuzimba Laama n'akomya omulimu gwe. Awo kabaka Asa n'amenya Yuda yenna, ne baggyawo amayinja ag'e Laama n'emiti gyakyo Baasa bye yazimbya, n'abizimbya Geba ne Mizupa. Era mu biro ebyo Kanani omulabi n'ajja eri Asa kabaka wa Yuda n'amugamba nti, kubanga weesiga kabaka w'e Busuuli n'oteesiga Mukama Katonda wo, eggye lya kabaka w'e Busuuli kyerivudde liwona mu mukono gwo. Abesiyopiya n'Abalubimu tebaaliggye n'ekitalo nga baalina amagaali n'abeebagala embalaasi bangi nnyo nnyini? Naye kubanga weesiga Mukama, yabagabula mu mukono gwo. Kubanga amaaso ga Mukama gatambulatambula wano ne wali okubuna ensi zonna, okweraga bwali ow'amaanyi eri abo abalina omutima ogutuukiridde gy'ali. Mu kino okoze eky'obusirusiru, olw'ekyo okuva leero ojja kubanga n'entalo. Awo Asa n'alyoka asunguwalira omulabi n'amuteeka mu nju ey'ekkomera, kubanga yali amuliko ekiruyi olw'ekigambo ekyo. Asa n'ajooga abamu ku bantu mu biro ebyo. Era laba, ebikolwa bya Asa ebyasooka n'ebyamalirwako, laba, byawandiikibwa mu kitabo kya bassekabaka ba Yuda ne Isirayiri. Ne mu mwaka ogwa 39 ogw'okufuga kwe, Asa n'alwala ebigere, endwadde ye n'enyiikira nnyo, naye bwe yalwala n'atagenda eri Mukama naye eri abasawo. Asa ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'afiira mu mwaka ogwa 41 ogw'okufuga kwe. Ne bamuziika mu ntaana ze yeebajjira mu kibuga kya Dawudi, ne bamuteeka ku kitanda ekyajjula ebyakaloosa ebiwoomerevu n'envumbo ez'engeri nnyingi, ebyalongoosebwa n'amagezi g'abafumbi ba kalifuuwa, ne bamunyookereza bingi nnyo nnyini.